tujja ne tugamba gundi kaka wamukola kino gundi kaba naye ye mwana muto kale obuyinza basobola bukujjako naye n'obwo bugamba balekewo abambo era nabo babukujjeko kibanga buga nti Lukwago agambye nti talina buyinza e Kampala naye n'obusimba ebimuli kale bisimbe babikuuleyo n'obuyoola kasasiro kale muyoolewo baddemu bamuyiwewo talina maanyi naye n'agalekawo abambo watagalina n'abanega kino sinze yakiwandiise nago tagalina buli mumuleko baba bamutta bamutte kubanga muleka mutaasa omuntu atayagala era mulumirirwa omuntu atabalumirirwa mumuveeko nkimanyi mujja kwogera binjola naye mumuveeko abo bantu being honest nga n'omusiba alinayo eddembe ate eriwandiika akabaluwa ali mu kkomera nga ne Jamiru mukulu bw'ajja ku kkooti asinikinga ab'amawulire nti bannange ekimala mulonde kundi gwe muntu kyoyo ne bakulinnya obulago ne bakulinnya amago ne bakulinnya kino ne bakulinnya kiri nga gwe tokomyuniketinga kaako muntu kyoyo muntu kyoyo ffe gwe tulina nga okulwanirira leero n'enkya nga tulinga abalwanirira ate eyinza ajjanjabwe ng'era afaanana si bulungi nitukikola n'akomawo ng'atemagana nti abantu ne bajja bano balabe ba Buganda yeekolera obulumi bungi embeera gye tulimu enyigiriza naye tuleme kuvoola kubanga jjukira abalabe batukoleramu yeekolera okyajjukira olw'enzululu obwakabaka obwawoolera abambowa ne battibwa okimanyi nti twali wano Uganda ne kabaka n'asibwa kati mbuulirayo bwakabaka ki obuli ekikola kabaka owaffe kyaganye okukola bwe bagamba nti nno obwakabaka buli mu buwambe tebategeeza bwakabaka wano mu Buganda wabula mu Uganda yonna nayagezaako okukola ebyo byoyogera abambowa baabatta embeera gye tulimu enyigiriza naye tuleme kuvoola mu butuufu tewaliwo nsonga yonna eyinza kukunyigiriza kutuuka ku kyawa muzaddewo tewaliwo nsonga yonna ekunyigiriza kutuuka kwagaliza muzaddewo kufa obwakabaka ne kabaka waffe mulabe nga muzaddewo kiki ekyo ekituka okunyigiriza ow'ekyawe omwagaliza okufa otuuke n'okwagaliza obwakabaka okusaanawo then kiki kye tulwanirira kiki kye tuba tulwanirira ng'omwana ow'ewuwo bw'alwala okumala ebbanga ottamutte olwo n'ekizibu anti naawe oba otuuse okwetuga anti owona ebizibu by'ensi owummule mirembe tereera eddoboozi lya kabaka baalisiba kabaka ali mu buwambe olina okumanya ddi by'oyogera bwe bikolera mulabewo ssaawa zino eyo mesagi gy'otambuza ekolera mulabewo kuba yasinga obutayagala Buganda abasajja boogera ku Buganda n'obukyayi nga beesooza abaganda ate naawe n'oyongera mu bbwa oyagala akole ki kabaka omuyita revolutionary oba omuyita munnabyabufuzi oyagala naye adde kazindalo nga ffe awolere eggwanga oba omwagala ku battlefront nedda ssebo si bwe kiri buli bwe tuwogera aba ayogedde ayogerera mu ffe mu maloboozi gaffe we echo the voices we echo the pain of our kingdom we are the voices ffe abantu we are the voices yeekolera echo the voices of your ancestors
don't let your people down. But more so, don't let the population think that you are compromised. Lamusizaako mukulu yeekolera sibyo tie yose okulamu gamba ki nakulabye wakasuse kasukidde ddala naye musajja ng'omulanga bwemage abasajja ng'omulanga bwemage musajja myaka 7 gw'oyagala akole ki naye kati kiki kyatayogedde kiki kyatakoze gwe kyomuvunaana ddala kiki kyomuvunaana kyovunaana Ssaabasajja Kabaka nti kino takikoze kino kiki kyomuvunaana omusajja ako alwanye entalo n'alwana entalo kuba kati ekiseera kye kati mwe mulina okumulwanirira alina kusirika buzirisi mwe ne mumulwanire muli mugamba nti buli bakumulwanirira bw'ate mwagala Ssaabasajja atajja yeevulunge mu bisooto bye yeevulunga mu kinaana mu ddwaliro naye mwagala akomewaayo yeevulunge kati Ssaabasajja takyalina si wakuvaayo mbokulwana kati gwe taatawo kyenkakasa ayinza okuba asinga Kabaka ayinza n'okuba asinga Kabaka emyaka bw'abanga gyalida kyekyo naye kaakati taatawo gw'ogamba okugenda okuyigga taatawo myaka 7 gw'oyinza omugamba okugenda okuyigga oba gw'okwata olutuula n'effumu n'ogenda n'oyigga muleke tulowoozesa nti mulina ate ababatuma kubanga abamu Abaganda balinamu okwemulugunya engeri organization yammwe gyetambulamu abantu bonna abali ku ntikko bonna bw'obatunulira bonna bava sayidi eri kati bw'otuuka awo n'otandika ate okulumba Ssaabasajja Kabaka mutalina kyakoze bw'aba bamutte tewali atagenda kufa era Katonda yalina ensibuko y'obulamu bw'omuntu n'enkomerero ye okitegedde gwe n'otamukomekereza nti baba bamutte era ajja kufa ekituuka ekiseera ajja kufa nga Mukama amutuusiza omugandi kati Ssaabasajja essaawa ye eweddeyo era bw'aneeba tennatuuka ajja kuwangala emyaka 99 plus ate tweyagalire mu Buganda empya ne Uganda eyawamu kaakati oba waliwo akutuma mukulu weesonyiwe Ssaabasajja Kabaka beera mu buwanganguse oba owulira ng'olumiriddwa nnyo komawo wano e Uganda ekintu ekitambulize wano e Uganda naye Ssaabasajja Kabaka muveeko muganda wange Ssaabasajja Kabaka muveeko byakoze tonnabituukako tonnabikolako wadde olaba bino ebiseera by'engalo bino olaba kino ekiseera ekisooka okuva waggulu ku ngalo tonnakiddukako wadde okuva kulwala wadde tonnabaako wadde kyokolako naye naawe oliawo kati olumba Ssaabasajja mubeere mu struggle zammwe okitege mubeere mu struggle naye Ssaabasajja naye wenyini weyali mu struggle yali mu struggle ze ayi namwe muli mu struggle mubeere mu struggle naye Ssaabasajja muveeko mumuviireko ddala ye kali kiki omuvunaana kiki atakoze kiki kyatagambye kiki kyatayogeddeeko ki ekibadde mu ggwanga kyatayogeddeeko kiki kyatayogeddeeko ddala okutuuka okugamba nti oba bamutte kiki kyatayogeddeeko baana abantu abattibwa mu November batayogerako oba ne basajja mwe nammwe mubeeremu ate sibe batebatambuza ebintu temutulowoozesa nti waliwo ababatuma mutandika okulumba gwoba owulira nga abayiyeeyo nnyo tababeereddeewo gwerinnya bulinnya baasi ekiwejjo wejje kukube wano e Kampala otandike ola kati mwagala kati ola wokonyeemu emisumaali gy'omusajja gye yabagamba nti gye mwamugamba mbw abalangirire ku bululu ola otandise okukomerera keesi ng'okakasa omusajja bye yagamba Katikkiro nti mwamuteeka ku nninga abalangirire olaba nti kati okikakasa nti omusajja kye yayogera kituufu weeberere mumu manya ate wodduka wakutenda okudduka toyita ku kika kyammwe oba wafumbe toyita bakkale ate kweyongerayo mwebereremu nga Mukama ng'omukulu w'abagamba kati Ssaabasajja olumba waaki essaawa eno omusajja w'emyaka 7 musajja w'emyaka 7 alina kuba kati oyo pensona musajja alinda kati kantuke ke yakolera eddaka aba alina okulya kati gwalina embavu gw'olina okulumba era kati ogamba omusajja w'emyaka 7 atambulira ne ku muggo
Gwe tunula mu family y'abantu ab'emyaka 7 bameka abasobola okuyimirira nga bayimiridde nga beetengeredde. Owoza mbwa aveeyo ayogera kiki kyatayogedde mbwa bamutta bamutta. Gw'olina obulamu bwa Ssaabasajja Sheikh. Yekolera oyagala kulowoozesa nsi nti ffe tuli mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Wawe tukifuniramu. Oyagala kulowoozesa nsi nti Museveni akolagana ne Ssaabasajja Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni. Nga Museveni alonda baminisita be n'abatuma bavoole Ssaabasajja Kabaka mu kamera ng'ensi yonna ekiraba nti Kabaka bw'atyo bw'akyagala bakolagana ne Museveni. Bw'oyagala tulowoozesa wajje bitandikira oyogera otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe nga Museveni anoonya bunoonya timing wamuttira ayagala mutwerabiza amutugumbule. Tukimanyi nti mu Uganda teri atali muwambe taliyo oyo musajja mutemu. Oyagala Kabaka yeeyisa atya? Oli Ssaabasajja Kabaka tajja kuwa matuka erimbu nga gwe wobeera mu kalumuko bampambye. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti akulembera eggwanga eggezi akommunikatinga nabo mu communicating ey'amagezi nga tulina kutegeera butegeezi. Najja n'atugamba bannange Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Kitegeeza ki? Ani alina okuba n'obuyinza mu Bwakabaka? Si Ssaabasajja. Ani abo mujjako? Lwaki Kabaka jjo kigamba? Najja n'agamba bannange tetubongoota kuva eri ani? Yajja n'atugamba nti twagala kumanya baani abatta abantu baffe nga 18 nenga 19 lwe bakwata pulezidenti waffe eruuka. N'agamba Ssaabasajja Kabaka tugenda mu kaseera akazibu akakazigizigi. Yali ayogera naani? Tugenda okuddamu olaba Ssaabasajja Kabaka nga afa nga musajja tubamuwadde obutwa. Oyagala aliyakitinga atya? Gwogamba alina aliyakitinga nga mutamiivu. Oli mukulembeze ensonga zikwatanga mukulembeze lwaki? Yali nenyezebwa singa Obwakabaka obwo buggwerawo ku ye. Baliyogera ku bunafu bwe. Enneeyisa yonna gye yeeyisaamu n'enkwata yonna gy'akwatamu ebintu ku protectinga Bwakabaka bwe. Kyekyobugagga kyakiikirira. Si kukiyisa buyisa bw'otyo mbuweefuula akirwanirira. Ssaabasajja Kabaka omugerageranya otya ku Jamiru Mukulu? N'otugamba mbu Jamiru Mukulu yavaayo n'ayogera mulonde gundi. Jamiru Mukulu akiikirira ki? Kikyafiirwa. Ye bannaye kankubuuze ku bbanga ly'omaze mu nsonga zino obwongo bwo kyogamba tebukulaga nti Jamiru Mukulu mukozi wa Museveni. Gwe tunuulira abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bawoleza mu kkooti zaawa si z'amagye. Bamachete bonna bawoleza mu kkooti z'amagye. Jamiru Mukulu yakwatibwa n'amamundu nga bwe batugamba awoleza mu kkooti zaawa si z'abantu ba bulijjo. Yekolera abantu abamu balowooza nti okukuba enkyukakyuka olina kujjanga full figure, olina kujjanga Calvin Kayanja. Ab'enkyukakyuka tebagikosana nnyo wadde tebagikosanako wadde. Abantu abakuba enkyukakyuka abamu be bakubira engalo. Ffe twakubiranga Muhammad Nsereka engalo nga bajja ne batugamba asaadu kumbe batonnyikanga bonnyisi. Kati kana akasajja keetisse ebitereke. Bannayuganda bonna bakooya abagwira bagamba nti bannange nti omugwira waba wakubeera mu Uganda tabeera mu buyinza. Tukooya abagwira tufuga. Museveni ayagala kuleeta muhoozi mugwira. Kasajja kano kavaayo ne katugamba nti muhoozi mutoolo. Muhoozi mutoolo. Wekatu bwe katugamba nti muhoozi mutoolo. Kamufuula indiginansi Uganda nti munna-Uganda akooya omugwira. Muhoozi munansi. Ngensi yonna ekimanyi taata wa muhoozi mumanyi omumugjeeko.
ensi yonna ekimanyi nti Museveni yawamba Ssaabasajja Kabaka. Sawa zino sumuludde Museveni kumuguwa. Mayiga omujja kumuguwa kwe twamusiba. Ensonga eno tubadde tugikutte tekinikale. Mu nsonga mu ngeri y'amagezi. Surgical operation nga tosobola kwasiza kalulwe ku kibumba. Sawa zino okutta akalulu okanyigira ku kibumba. Museveni teri atakimanyi nti yawamba Ssaabasajja Kabaka. Asobola mukozesa kyonna kyayagala by force. Teri atakimanyi ekyo. Senga Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akuba enkyukakyuka. Ng'omaze okulaga nti si muwambe akolagana n'oli. Olabye ky'oba okoze. Naye ensi yonna ekimanyi nti Kabaka yawambibwa. Ne bw'avaayo ssaawa zino by force nga bamutadde ku mudumu gwa mmundu kuba enkola ya Museveni tugimanyi. N'avaayo n'akola statement ezikuba enkyukakyuka. Ssaabasajja Kabaka abantu basigala bagamba nti musajja wattu muwambe. Kati omujje mu buwambe. Ogamba otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe. Yekolera. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanya akiikirira eggwanga eggezi. Era bw'aba akommunikatinga nabo mu ngeri y'amagezi. Kyogamba gwe byonna byayogedde tonnabitegeera oba tobitegeera. Oyagala awogganenga mutamiivu. Unakutte. Kyoyagala. Ssaabasajja Kabaka. Emabegako Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe. Abantu abasinga baalabanga ebikolwa bya Mpuuga nga bagamba lwaki tagoba Mpuuga. Lwaki yeesiba ku Mpuuga. Omusajja ono eyafudde Kanyehamba yatuuka okugamba abo ba Mpuuga bafu. Naye nga pulezidenti amukuumiddewo lwaki? Olaba Mpuuga yamala okubba ebitaano. N'ensi yonna ekiraba azibbye. Ne bye yali akoze byonna ng'ensi ebiraba. Naye era pulezidenti bwe yavaayo mugambako impact yaliwo wasooka wagiraba. Lwasooka kuba lutalo. Singa pulezidenti yakikwatira eri nga tekinnatuuka eno kwengera olowooza kyalivuddemu amakulu kati agaliwo. Abakulembeze bakwata enkwata y'ebintu mu ngeri y'obukulembeze. Singa ffe mujja kuva eri ku osiwusa emimwa onywedde obusigala. Ensonga ozikwate ofuula otya Kabaka waffe gwe. Ensonga twagikwata mu ngeri ey'ekikugu. Ng'ensi yonna eraba buli omu abimanyi. Lwaki osumulula Museveni ku muguwa? Lwaki ojja Mayiga ku muguwa? Ate okikola okimanyi. Abasiru ojja babuzaabuza ffe nze Kiseka tosobola kumbuzaabuza. Ffe tubalaba ne tugamba ovoole Kabaka oyagala kututeeka mu tageti enkyukakyuka batandika okukuba Kabaka. Oli ku bitereke bya bomu bye weetisse weerimbika mu kwemulugunya. Tomanyi bigenda mu maaso. Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa? Bwakabaka ky'obuli obwakitinga kale obukola bonna tugambe basiru ky'oyagala okuŋŋamba. Ebigenda mu maaso naffe tubiraba. Oli omusajja alina obwakabaka bwakiikirira nga Museveni anoonya bunoonya kakisa kubujjawo. Tugaanyo kimuwa. Ayagala Ssaabasajja Kabaka ateekewo embeera Museveni afune we yeekwasiza nti obwakabaka buveewo. Olina garanti nti obwakabaka bunaddawo senga buba buvuddewo. Ogiina kati eryo ze ngatto za Ssaabasajja Kabaka waffe zaatuddemu. Lekerawo okwesiriwa. Gwa mukulu, kiki kyogezaako okusiga mu baana ba Buganda? Gwe kiki kyogezaako okutegeeza? Akaseera Kabaka Reven atutegeeza n'atugamba obwakabaka muli mu buwambe. N'atuuka n'okubagamba nti abavubuka temubongoota. Kyogamba gwe bakuyiwa mafuta mu matu nti weetaaga kunnyonnyola kwa ngeri ki okutegeera ebigambo ki ekyali statement yali mu bigambo ebyo. Igwe otuuka otya okuyimirira n'ogamba nti oba afaafe? Gwatuuka otya okugeraageranya Kabaka waffe ku Jamiru Mukulu? Jamiru Mukulu akulembera ani? Jamiru Mukulu alina buvunaanyizibwa ki? Kyogamba nti Jamiru Mukulu alina biki ekikosebwa bw'aba alina kyayogedde?
teweerabira nti kabaka mukulembeze kyonna kyonna ekigenda obukyamu bali kinenya ajja kuba ye yaliwo mu kaseera ako kabaka yatuuka n'okugamba nti n'abuuza ki ekitta abaana ba Buganda n'atuuka n'okubategeeza nti temutunda mataka ki ogezaako okujjeereza Charles Peter Mayiga olunaku kabaka lwe batuuka n'okumuteekako abambowa ne bamuggyako abambowa ne bamuteekako amagye gwe wetaaga kiki kikumanyisa nti obwakabaka bubuli mu buwambe olaba gwe watuuka okuva mu Uganda n'ogenda e Kenya gy'oba oyogerera ng'omanyi mu Uganda temuliimu bwogerero ne kabaka lwe yasembayo kutugamba nti avubuka temubongoota yakomekerera ku ndiringana n'akomayo lwakwogera statement eyo kati otuusa oyimiridde nti kabaka kiki ky'okoze gasiya gwe kiki kyemugezaako gwe mugezaako kwejjereza kiki kyemwagala okugamba nti kabaka akozeseddwa y'omu ku banyigiriza abaana ba Buganda gwe toddamu kwogera oyo nonsense gwe mukulu tojja nnyo teweewa ddembe lisukkulumye nga ne kabaka lwe yabagamba nti byonna bino ebigenda mu maaso nga ne sentiment zazzenga akola wali okoze ekigwe ng'omwana wa Buganda wali oyimiridde otya gy'oli n'osinzira n'okola ki mwe temugezaako kutujjamize gw'oyimiridde yagala kwejjereza nakyemalira atulugunyiza Obuganda n'abukomayo oyimiridde gwe yagala okwejjeriza gwe nakyemalira gwe otuuse gwe n'okugamba nti kabaka oba afaafe nti avaayo n'ayogera yakwogera emirundi emeka gwe n'ositukirawa nga n'olunaku abaana bwe lwafa eruuka 18 ne 19 yavaayo n'agamba ki ekitta abaana mwe mwakola ki gwe wakola ki mwe temugezaako kusiriwaza gwe tojja nnyo kabaka tolowooza nti agenda kujja kunatandika okuba walaala gwe nga wookola oli mukulembeze eyeekolera mukadde wange toba na kutya wadde okweraliikirira Buganda nsi ekiddamu nti Buganda nsi tekitegeeza nti omubiri bwe guba tegutuukiriza ate obwo obutalabika oba emyoyo gya Buganda gwolowooza nti giyinza okubeeyo nga gyebase si bwe kiri tugamba Abaganda nti endigokoteko omutwe tekitegeeza nti temanyi nte gye zaalaze n'olw'ensonga eyo mukadde wange eyeekolera nja kusaba beera mugumu mubeere bagumu ne banno weewaawo Buganda nga Buganda tewali kigigoba kigyetaagisa kulaga yeekolera nti nno munnange ate twerwanako oba tukola bwe tuti nedda Buganda okuva lekiri nti nsi esobola okwerwanako mu bulabika n'obutalabika nga ggwe bw'olaba obulabika woogenda obulabira nti yeerwanako munnange ng'obudde buyise nga tokyasobola kwetaasa ggwe eyandibadde yeetaasa oba oyo yenna abaagituusizaako embeera eyo kale n'olw'ensonga eyo mukadde wange teweeraliikirira nnyo ekyo tekikuzana mu kasonda kubagana mpawa nakulowooza nti nno Obuganda gye buli bwebase oba ow'omubiri gwe mulaba alemeddwa okubalaga oba okulaga nti nno ddala gyali Buganda eyina abatabaazi mwe be muyinza okuyita abasirikale b'otasobola kumanya leero wabula nga lukedde nga bazze gy'oli lwojja okumanya nti Buganda ddala bajjajjaffe baalwana nnyo okukuza Buganda abamu oba oli awo bazze ku mitimbagano gino ng'ekibaleese kubeerako nga mmwe aba bulijjo bwe muli naye nga bwe kuba kutabaala buno obukyabuziba ekisabwa kijja kweyoleka era kijja kulabika bwe kirirabika abamu bajja na kwewuunya ensi nti ddala Obuganda ate bubi n'okukira abalala oba okukira amawanga amalala kubanga bwe buba butuuse okukola kye bulina okukola mu budde bwakyo mwana wattu ojja kwewuunya kale tekikitwala nti oli asirise wabula ate naye afubye okulaba nti ayogera naye mmwe olulimi lwayogera temulutegeera era temuluwuliriza mubiraba bulabi ne mubirekaawo naye nga tewabaawo atyo
mbadde nina kusooka certificate yaffe president gye yatukwasizza ey'okusonda miliyoni zaffe 10 mu emitwalo 10 naye ensonga eno nkulu nnyo nagyesibyeko. Njagala mukitegeere nti eno ensonga teri personal. Njagala mukitegeere nti eno ensonga teriiko teyimirira ku nkolagana oba butakolagana bwange n'abamu ku bakomuledi. Eno ensonga eyimirira ku lutalo lwe tulwana. Tewaliiwo ngeri yonna gye tufunamu kutandika kuvoola Kabaka saawa zino. Teriiwo. Ne bw'oba tomwagala Ssaabasajja Kabaka, buno si bwe budde. Era Museveni wanaakolerawo nnyo. Mukitegeere. Museveni akolera nnyo mwene ensonga. Bakomuledi bawera abatandika eno ensonga okutandika okuvoola Kabaka direct. Ensonga eyo twali twagyewala na Museveni gyatwagalamu nti buli we tumuvoola direct ensi n'abakkiririza mu Ssaabasajja Kabaka bagamba oyo tali naffe. Njagala okitegeere nti kino Mayiga yakifunamu, Museveni yakifunamu, Mpuuga be bakifunamu. Gwe bw'oba oli wa lutalo luno nga ddala kituufu oyagala enkyukakyuka mu ggwanga lyo Uganda, okuvoola Ssaabasajja Kabaka wano abakifunamu beebo nga bwe bakusomedde. Ebibinja by'abampuuga, ebibinja bano ba Muhammad Nsereko, ebibinja by'aba Museveni, ekibinja kyani ky'Abamayiga, nga tubadde twabasibirayo okubasibirayo nti bagezaako kulaga nti Ssaabasajja Kabaka ali nabo, naye nga Kaka azenga akola statement ezikontana n'abantu abo. Era senga atulaga nti ddala kituufu ebigenda mu maaso si bituufu. Azenga alabikako ddi lw'osembyeyo okumulaba nga Kabaka musanyufu. Lunaku ki? Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso bimunyiga nnyo. Lwakuba bannaffe abamu balowooza nti oba osanga takoze kimala, tebakulimba. Museveni ku nkola ye ey'ebintu, Kabaka yamutaayizanga buli waatunula waliwo mulabe. Buli waatunula waliwo mulabe. N'atuuka okubeera mu bbanga yekka bw'ati. Naye era buli waafunye ng'omukisa, message abadde ng'agiyisaawo ng'akimanyi bulungi nti baakulembera si basiru basobola omutegeera. Abantu abamu balowooza nti Kabaka alina kuingeejinga lutalo na Museveni direct, era beekwasa Muteesa nti oba osanga ye yali mulwanyi. Naye ekibuuzo kye nkubuuza, Ssekabaka Muteesa, kiki kye twafuna mu lutalo oba kiki kye twafuna mu kuingeejinga Obote direct? Twesanga omwana we Mutebi Ssaabasajja Kabaka kati alina okukolagana n'abalala okuzzaawo ekyo ekyali kyatutwalibwako. Era ebizibu biva eri mabega nti entalo ezimu zeetaaga nnyo bwongo, newankubadde oba olina obuvumu bungi, newankubadde oba oyagala nnyo okulagako, sometimes amaanyi tegalya. Ebizibu bino byonna bye tulimu zaali nkola Ssekabaka Muteesa ze yakola ki, gye yasalawo, naye tetusobola munenya nti yakisalawo ku lw'obulungi bwa Buganda, newankubadde tekyakola. Kati bannaffe abamu baagala tukwata oluguudo olwo lwe lumu. Njagala mukitegeere nti Museveni nga tunaamulwanyisa omuwangula tulina kubanga bannayuganda. Nga Uganda omuntu yenna agezaako okulowoozesa nti oba osanga Buganda yeyina olaga Museveni, tebakulimba, tebakikulimba ekyo. Already kiba kiyamba Museveni n'okulaga international community nti luno olutalo luli tribal. Ate njagala mutegeere kino, mumpulirize. Obudde buli kimu kirina obudde bwakyo. Gwe waliwo by'oyagala Ssaabasajja Kabaka akole kati, naye ng'obudde si bwe butuufu. Ffe tulanga kye bayita protestive vote yaddi. Museveni atya agamba kiki ekiyinza ofuluma mu Kabaka time we yeetaagira okwawulayawula abantu. Yensonga lwaki amwanguyidde kati atumye abajja okukola ki
okututemako Ssaabasajja Kabaka waffe era bannaffe ab'enkyukakyuka abatamanyi lutalo luno abatamanyi makulu ga bintu bino babuukidde talina kyakoze. Njagala okitegeere pulezidenti yagambye nti waliyo aba NRM abali mu gavumenti ya Museveni abayamba enkyukakyuka abamu bakkano abamu bajjeni gye bali ennwana ya luno olutalo si buli omuntu alina kujjanga Kisekka si buli omuntu alina kujjanga buli omu alina ozannya loolo egenda okuleeta amakulu oba okukola amakulu. Saawa zino Ssaabasajja Kabaka okusituka Museveni abaaki kimuyamba nti olutalo luli tribal bano bagwanga limu nga bwe yakikola e Rwanda. Muganda wange tetubangako basiru. Ssaabasajja Kabaka alina abalabe bangi nnyo. Waliwo Abaganda abali mu Buganda nga tebaagala Kabaka nga balowooza bo be balina okubeera ki ku Namulondo era bateekamu amaanyi mangi nnyo okumekinga sure nti bakuba Ssaabasajja Kabaka. Abo ng'obaggyeko eva bo bavaayo kulaga bunafu bwa Ssaabasajja Kabaka kino takikoze yalikoze kino takikoze yalikoze kino takikoze yalikoze kino era enjiri baginyikiza. Mpuuga Mayiga bonna basirise tebanyega lwaki baagala kitulye fe ab'enkyukakyuka tukigule tutandike okuvoola Kabaka direct then bo baveeyo batandike okwekwasa ensonga eyo. Kabaka kiki yali akoze ekibi ky'omanyi kiriwa njagala okitegere nti newe wabeerawo endagaano ze yakola na Museveni zaali ku lwa bulungi bwa Buganda. Ekyo mukibategeeza era bangi nnyo beekwasa endagaano gwe wateesa naye wali oyagala akole ki Ssaabasajja Kabaka wali oyagala akole ki? Omusajja yeefuula omusajja n'afuuka w'amaanyi nnyo Museveni. Obwakabaka ne bumupangira akaka 29 Museveni baali bamuggyeko yali avuddeko tetwalina opposition. Museveni opposition yaliwo yali ya Museveni oshegedde kati baagala okututema obudde bwe buno era basitudde amaanyi mangi nnyo. Kiki kye baakola? Baasooka kugezaako kunzikakkanya kutuuka ekiseera nga bwe mba njogera sivaako hadiithi. Omulimu ogwo baagukola baafuba nnyo okugukola kubanga baali bakimanyi nti obudde bujja tuuka mbeekiike temugenda kwawula nkyukakyuka temugenda gikuba. Ezo statement ze mukolamu abavoola Kabaka mukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu pulezidenti waffe era sigwe mukolera era temuli ku mugendo naye. Ekyo nkibabuulira. Saawa zino muli mu bitereke bya Museveni muli mu bicuba. Museveni abagamba muyiseewo ebicuba bye ayagala okututema ku Bwakabaka kati. Tuli bagezi olaba ne kyabazinga wa Busoga eyagenze n'akimaye emmotoka naye ffe tetumuyinaako buzibu akole kyayagala oli kyabazinga tetumuyinaako wadde obuzibu. Saawa zino ovaayo onenya Ssaabasajja Kabaka Mutebi njagala ombuulire ani gweoyimirirako nogawono yakoze aliwa mumbuulire oyagala tuwunzike ng'ekaseese Kabaka wa Kaseese ne batuuka okumukola ki wabakonjo ne batuuka omuteeka mu kkomera emyaka ne bamala ssaawa zino bamuteekako ne restriction. Tuli bagezi nnyo mu lutalo luno temuba basiru mu lutalo luno temugwa mu trap z'obukodyo bwa Museveni. Ani asinga okufuna mu butakolagana bwaffe ne Ssaabasajja Kabaka ye Museveni. Lwaki mumuwa kyogamba muli basiru nnyo temubimanyi temukiraba? Ogenda owulira ebyana bwabo gundi mutuufu. Lwaki bagenza otandika missionia nga bayina bufeka account kwe bwesigama obugenda okutandika obbakubira ekikopo okuba provinga nti bo batuufu. Mumpulirize tetugenda kuwa Museveni wini nejo
Bino nno ebigambo bye ngenda okwogera bibyo Umaru Kisekka. Era ebigambo bye ngenda okwogera bibyo yeekolera Itongwa. Muli baana ba Buganda. Bino nno bye ngenda okwogera bya munju. Era gwe wenna alaba akatambi kano oba alaba VDN gitambuze bulungi nnyo. Taginga Umaru Kisekka, taginga yeekolera Itongwa. Bangi nnyo abavuddeyo okwogera ku nsonga eno. Naye nze nga Tariki nina ensonga lwaki nfokasinze ku bantu babiri. Umaru Kisekka ne yeekolera Itongwa. Bino ebigambo ebisooka mbyawudde. Obubaka mbwawudde. Ngenda buba mwembi buli omu ngenda sooka ne Umaru Kisekka buno obubaka bubwo. Umaru Kisekka nkimanyi oli musajja mugezi. Era nze mpe ekitiibwa muto wange, mpe ekitiibwa ne mukulu wange. Tesina muntu gwe siwa kitiibwa okujjako nga teyeewadde ekitiibwa. Era nkugamba bino nga muganda wange. Ng'ekitugatta ki ffenna tuli baana ba Buganda. Ne yeekolera nkuwa obubaka buno mbukuwa nga muganda wange. Ffenna tuli baana ba Buganda. Mukitegeera baganda bange. Kakati Umaru Kisekka muganda wange mpuliriza. Bino nno mbagambye mwenna abatuwuliza bino kati ndi munju. Bino ndi munju. Era Oluganda bw'obanga omanyi tolwekakasa togenda kufuna bubaka buno. Naye nkimanyi nti yeekolera. Era nkimanyi nti Kisekka bino bagenda kubitegeera kuba baana ba Buganda. Ngenda kukozesa lulimi Luganda olwaddala. Era ngenda kwogera mu Luganda. Kisekka ogenda kuntegeera ne Itongwa ogenda kuntegeera kuba mbeekakasa ayikyuza mwezikola bulungi. Umaru Kisekka buno ntandise na bubaka bwo. Umaru Kisekka kati katugeze. Ulira tugeza. Nze mukamaawo era nze mukama wa Itongwa. Nze nnoonya emirimu ne tugenda ne tugikola. Era emirimu egyo bagiwanze mmwe mukola mirimo gye nfunye. Era nze mbasasula, era nze mmanyi ssente meka ze mukolera. Bakama bange abampa emirimu mwe temubamanyi. Kisekka mpuliriza bulungi muganda wange. Tonyoma vidiyo eno giwulirize ogijjemu kyenjagala ogijjemu. Kaakati mbakubira essimu mbayita mwembi Itongwa ne Kisekka. Nze anoonya emirimu era nze mbasasula. Ne mbagamba mujje tugende tukole. Wallahi ne mujja. Era ne tugenda ne tukola. Kummwe mwembi tewali ambuuziza tugenda kolera ssente meka kubanga munneesiga era tuzze tukola ffenna era mbasasula bulungi era mmanyi ssente ze mukolera. Ne tugenda ku mulimu ne tugukola okuva ku makya ne tukakawungezi ssaawa ya kunnyuka n'enzija we muli. Ne mbagamba nno mwakitegedde bannange. Akasente si kaabuliwo, si kashawutu. Akasente tugenda kafuna luvannyuma. Njabba kubira akasimu. Umaru Kisekka mpuliriza bulungi. Bwe nkyogera gwe Umaru Kisekka n'osirika. N'otanyega kigambo n'ekimu. Itongwa n'ambuuza nti Tariki, lwaki tewatubuulidde nti ssente si zaabuliwo? Naye ng'ate gwe Kisekka osirise. Kitegeeza nti Kisekka ekisooka osirise lwa nsonga zino. Osirise kubanga okimanyi nti bulijjo mbawa emirimu. Era sibalyazaamaanyangako. Era mbadde nga mbasasula. Era waliwo emirimu gye tuzze tukola nga si gya kashi nga gyakulindamu. Yensonga lwaki osirise n'okitwala ize. Naye tekitegeeza nti Itongwa tubadde tetukola naye. Tubadde tukola ffenna. Era abadde akimanyi bulungi. Naye lwaki abuuza? Abuuza kubanga yazze ng'akimanyi ssente zaabuliwo. Kubanga saamugambye nti si zaabuliwo. Era nga ye mu kujja yazze na transport wa one way. Ng'asuubira ssente ze okumusasulwa z'akoledde.
ajjeko transport yadde ewaka. Kati saa zino mugamba nti sente za kasimu simuwadde na lunaku lwagenda kuzifuna. Gw'olyoke nakyo naye Itongwa abuuzizza. Kakati Itongwa kwe kugamba kale nzikiriza sente sizabuliwo naye mpaayo ka transport nzireeka. Kitegeeza gwe Itongwa takunenyeza lwaki osirise, akimanyi gwomanyi okusevinga oba siki nga ye waako gyava walako okusinga Kiseka mpuliriza bulungi. Mwenna tekitegeeza nti temuli bagumiikiriza, mwenna mubeera basajja bagumiikiriza. Oli akkiriza okugumiikiriza sente naye olw'embeera mwali kwe kusaba transport gwe tofuddeeyo bwe banakubira essimu bw'ojja okufunira sente toyombye naye tayombye naye embeera mwenna gye mulimu eyawukana. Ekitegeera Umaluseka eyawukana. Kaakati ne mutambula ne mugenda. Wayita ennaku bbiri Itongwa akukubira essimu akubuuza owaayo omusajja akukubiddeko akasente gwe ng'omugamba omusajja tannankubira nga tofa nayo nakugamba naye bannaye ng'aluddewo gwe Kiseka ng'oli mugumiikiriza ng'okimanyi oba aluddewo oba atya sente zammwe mujja kuzifuna naye Itongwa embeera mwali olaba yajja nga transport mwomwamu muwa olwo ennaku bbiri nga tannafuna kasaala ke aba ali mu mbeera ki obugumiikiriza. Buli muntu abeera mugumiikiriza, mwe mwembi mubeera bagumiikiriza naye waliwo conditions ezireeta omuntu obugumiikiriza okubeerako n'ekkomo. Nkimanyi oli mugezi ojja kuntegeera ye Itongwa yayogera naye Kiseka mugumiikiriza yasirise kubanga oluusi oba oliawo yalina option. Okitegedde abantu abamu obugumiikiriza bwabwe buli unlimited bagumiikiriza nnyo ne mbaamu era n'abantu nga bagumiikiriza naye ng'obugumiikiriza buliko ekkomo. Ne wabaawo embeera ez'abantu nga zaawukana ng'oli ajja kwogera ku mbeera si lwakuba nti aba takiraba naye aba akiraba n'akyogera n'omanya nti ayogedde eyo yendowooza ye. N'ogamba kati weba ndowooza ye then kamubuulire mugambe nti owaayo omanyi nti omusajja oyo naye mwennyini tebannamuwa kasente. Obuulira Itongwa tebannamuwa kasente naye omanyi kye tuba tukola nze ninamukka 50,000 sooka ozikwate tugumiikirize. Kati awo oba omunogedde eddagala ekibadde kimupakusa ennyo kubanga talinaamu kyekibadde kimupakusa naye nga ye embeera erina engeri gyemuvugamu ye ayogera talina bugumiikiriza olw'embeera naye mulimu ali contented nga agamba ajja kugumiikiriza olw'okubanga alina option. Okitegedde mulimu abantu nga bagumiikiriza ekyetaagisa ne mbamu abantu abagumiikiriza nga kuliko ekkomo. Ate buli muntu ayogera ebigambo bw'ayogera sooka omutunuulire Kiseka lwaki ono ayogedde kino. Okitegedde kaakati nze nkugambye nti Kiseka otegeera ndi mugezi osobola okutegeera obubaka bw'empisizza mu information ye. Kati buno obubaka bubwo Itongwa yeekolera gwe buno obubaka bubwo yeekolera Ssaabasajja Kabaka eryo linnya lya Kabaka Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja mu bitiibwa bye alina erinnya Lukoma Nantawetwa. Ssaabasajja tasobya mu mannya ge agamuweebwa abasajja be era abazaana amannya agamuweebwa mulimu erigambwa nti kisiikirize kya Katonda mu kumutendereza ku lw'obuyinza bwe n'ekitiibwa mwali ekisuku kisiikirize kya Katonda. Ssaabasajja talabwa mu kamwa. Ssaabasajja ke kabonero ka Buganda ye mukulembeze w'ennono zaffe n'obuwangwa. Ekyo Itongwa okimanyi era bino Itongwa mbikugamba kuba obimanyi. Amannya mu bitiibwa n'amannya ga Ssaabasajja tasongwamu lugalo. Tasongwamu lugalo. Ssaabasajja tumuyita baffe. Kitegeera Itongwa? Okitegeera bulungi muganda wange Itongwa?
Ssaabasajja Kabaka, Buganda tesobola kuba Buganda, naawe tosobola kuba Muganda awatali Namulundu. Ogwo okubeera Omuganda kitandikira mu nnono, okimanyi bulungi na buwangwa. Ssaabasajja Kabaka yajjuliriza gw'okubeera Omuganda. Kaakati ebyo byonna Itongo obimanyi. Ebigambo bye wayogedde Itongwa obimanyi, kuba wakomekereza ogamba mugenda kwogera. Oli musajja mugezi. Naye Itongwa, mu bigambo bye wayogedde mulimu ensobi. Gwe mwennyini Itongo obuulira abantu ebigambo bino bisatu: obutasalawo mu busungu, obutasalawo mu ssanyu lingi, wabula okukkakkana n'olyoka osalawo. Oba okwebuuza kati olina ebigambo bye wakozesezaamu lwa busungu. Omuntu anyiiga ekyo ak'obuntu kye bava batuyita abantu. Omuntu anyiiga. Naye kati mu bigambo byo bye wayogedde bikoze omuwaatwa wakati wa struggle, kuba oli mulwanyi wankyukakyuka, oyagala nsi yo, ensi Buganda, ensi Uganda ekyuke edde ku mulamwa. Towa mukisa gw'abalabe baffe kukozesa muwaatwa gw'obateerawo kutumanyiira na kutukuba. Kiseka akuddamu takuddamu kubanga takwagala. Kiseka akuddamu takuddamu kubanga nti akulinako oba obusungu bwonna. Nedda, takulinaako kiruyi kyonna. Akuddamu lwakuba nti musajja mukuminkiriza, musajja Muganda, ate naawe oli Muganda, ng'akimanyi bulungi by'oyogera obitegeera. Yensonga lwaki Kiseka akuddamu, kubanga Kiseka okuddamu yakuzeemu ng'akimanyi otegeera bye wayogedde obimanyi, ne gwe wayogeddeko omumanyi. Ssaabasajja Kabaka tasobya. Itongwa tasobya. Bw'aba asirise ffe tulwane, abaana ba Buganda tulwane. Tulwanyisa abalabe ba Buganda be tulaba tubamanyi. Ssaabasajja Kabaka tasobya. Kitegedde Itongwa muganda wange. Ensi yaffe tuyimirire ku mulamwa. Ffe benna tukwagala nnyo, ate mbaagala nnyo mwembi. Mpulira sandyagadde kwogera gye muli na busungu, sandyagadde kwogera gye muli nga temuntegedde, naye nsaba muntegeere nti mwe ababiri, Kiseka, Wumalu Kiseka ne Itongwa, tewali alina nnugu ku munne, wabula buli omu alina obugumiikiriza bwe we bukoma, ate alina engeri gy'akwatamu ebintu bye. Just awokka we waayiseewo ne wasoba. Mutereezeewo baganda baffe, tutambule, muleme kuwa balabe baffe mulamwa. Tulina omulamwa. President ali South Africa, President ali mu kutambula, President tasirisangako. Abaana baffe baganda baffe bali mu makomera na buli kimu kyonna. Embeera yonna gye tuyitamu mu Uganda mugimanyi. Tufokasinge ku mbeera yaffe tulwane. Olutalo tujja duwangula, tujja kuluwangula. Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda, Buganda eddemu etinte. Tujja kuwangula olutalo luno. Ssaabasajja Kabaka eddoboozi lye yaliteeka dda ku struggle n'atukwasa omulembe gwe. Omulembe gwe n'aguta, omulembe gw'abavubuka yagutuwa. Mulembe gwaffe tulwane tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe. Obweyamo bwe tweyama eri Ssaabasajja ne tuwera ne tugamba nti tujja kulwana abaana ba Buganda, tuzze ekitiibwa eri Namulundu, tukikole. Ssaabasajja Mwenyango aligukwatako guli mwokya. Itongwa ne Kiseka muli baana ba Ndeeki na Nakalama, muli baana ba Buganda. Temusaanye wadde okwerabamu ebituli. Mmwe mwenna Kiseka ne Itongwa nga temunnabeera kintu kyonna kyonna kulala ku nsi kuno, musooka kubeera Baganda. Identity yammwe Buganda. Omukulembeze wa Buganda ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye ali ku Namulundu.
y'abajjajjaabe yalamula Obuganda yatugamba Obuganda kituufu yakomezebwawo naye obuyinza ffenna tukimanyi tulwane tununule eggwanga lyaffe Uganda Buganda ejja kutereera Bitongwa Museveni ye mulabe waffe si Ssaabasajja Kabaka Kisekka Museveni ye mulabe waffe si Ssaabasajja Kabaka tulwane Museveni bw'ava mu Uganda Buganda ejja kutereera automatically tuteeke Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe byonna bitereere mbaagala nnyo baganda bange era saagala kulaba nga mulina okusuka omuguwa oba okuwaanyisiganya ebigambo I salute you guys Mukama Katonda abakuume